okozesa electronic system okuinvoicing omusolo. Tugeze nti bwogula esaati eno ampuliriza gye nyambadde, bw'omala okugigula mu dduuka baagala mu dduuka mw'ogiguze, bw'oba ogiguze $5,000 ng'omusolo gwetaagibwa $1,200,000. In fact bagala 18% of $5,000. Kakati sente ezo nazo baba bazikukyajinzeeko, naye owa revenue ayagala gwe bw'okwasa cashier mwami Kayongo $6,200,000 ezizo $1,200,000 ayagala azitwalirewo from there ng'akozesa technology. Oba ontegedde amanye nti kati ono leero osolozeza bwe ziti atunze $5,000,000 kitegeeza ntutte leero nfunye $1,000,000 yange nange emu oba $3,000 gyange 3. Kakati kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli dduuka lirina okubeera ne intaneti. Okay? Yes. Buli dduuka lirina okubeera n'amasanyalaze for as long as it is running. Bwe liba liggule lirina okuba nga liriko amasanyalaze nga wegali 20 kasita liba liggule kubanga buli kyotunda kirina okukozesa amasanyalaze okugeneratinga receipt, inference egenda mu revenue okujjako sente zaayo. So ebyo bibiri byetaagibwa. Tuli wamu? Wetaaga infrastructure ey'enguudo, transportation. Kuba kati tuli mu ngeri gy'ogenda okuimplementingamu ekintu ekyo. Okay? Wetaaga amasanyalaze, wetaaga enguudo, wetaaga internet. Kubanga enguudo is part of transport. Yes. Ate zino zonna services ziri engineered by human beings. Ekyokubiri wetaaga kye bayita software nga gavumenti okubanga osobola okumu implementinga ku buli agulawo business. Kati ekyembi omusuubuzi bwe buno obuzibu bwasanga. Nti bw'atunda tugamba atunze esaati eno $5,000 ng'amasanyalaze gabadde tegaliiko ne internet teriiko, owa revenue n'atunda n'awandiika receipt just ey'omukono n'agenda mu revenue n'abagamba nti natunda esaati n'enjiguza WAISWA tetwalina amasanyalaze twalina internet $5,000 bamukuba fine ya $6,000 ya $6,000,000. Naye ani afuga amasanyalaze? Government. Ani afuga internet? Era government. Era abaffe internet mu Uganda weeri. Kwa njagadde omusuubuzi bategeere lwaki omusuubuzi akaluubiziddwa. Ekyokubiri system eno gye bagamba buli dduuka gyerina okubeera kompyuta na biki. Gavumenti eya Uganda Revenue ya Musinguzi, Revenue Authority ya Musinguzi, system eyo terina busobozi bugiraninga era epangisa abapangisa abantu abalina obukugu outside sourcing olina okumuwa $1,000,000. Era lwaki omusolo guno omungi ogwa influence bagulese wano mu Buganda awasinga okulonda Kyagulanyi? Lwaki teguli Karamoja? Biri wano woka ebyo. Biri wano woka mu Central Business District. Ate nkulimbe kati internet Karamoja gyeri. Eri ebuvuma gyeri gye nabadde. Gyeri internet. WAISWA ekintu kiri wano woka. Ate nkugambye wetaaga internet, wetaaga amasanyalaze. Kyokka mu kikuubo bamala ennaku 3 nga tegaliiko emisana. Nagamba nti wano mu Uganda weewoka mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bw'okeera ku makya n'ogenda ku mulimu ne bajjako amasanyalaze ne bagazeeka. N'oddeeka ate ne bagajjeeka ne bagazaawa ku mulimu. Ate n'osangawo bbiiru. Ekimu ku bitawaanya abasuubuzi wakati mu kubajjako omusolo gw'omungi. Edduuka olinagamba bw'aliggulawo asasula amasanyalaze
kati asasula influence eyo gyolaba nti alina okusasula system million yes kati buli muntu atandiseewo edduuka lya million 5 kubanga okwaplodinga system million meka kakati ekyo kikulaga already nti oba throwing out people in business ate kino kiyambako supermarket zokka kuba supermarket ezisinga abantu abayindi abasinga bagagawadde bakola kye bayita invoice trading ajja n'akuguza invoice gwe n'omugula n'agamba nti kati ngula 10 omusolo gubadde gwa miliyoni 2 ne bagula nga mpewo ye n'akuwayo zaakuwaddeyo n'aba nga afunye miliyoni 2 ez'omusolo ba 15 ku mpewo sikategedde bulungi ako abanjibwa omuyindi omuntu yes alina invoice nemweyo invoice abanjibwa omusolo gwa miliyoni ameka 2 ng'agenda akola n'omuyindi akolagana n'omuyindi omuyindi ng'agula invoice ne miliyoni ameka 2 okay ng'agigula naye ng'akola nono cost ey'okutunda ya miliyoni 3 kakati miliyoni 3 jukira zibaako omusolo ontegedde zibaako muki omusolo ogwa vaati kati ezo ng'azikiraimingayo kyova olaba kampuni zonna ez'abayindi bagagawadde batubba wano era be baliko ebyo bya influence bubbi ddala ng'oli mu ggwanga ng'amakampuni agazze gonna gashatinze down nakumati eri ku ttaka shoprite ko kwa dimwa taskizi ku ttaka buli supermarket zonna ennene ziri international zigaddewo because of the poor working environment ng'okeera ku macyango ogamba nti ate business nazikola gwe nagamba nti bw'ogenda nze nakulira mu kiyembe nze ni mwana wa mu kiyembe bakubali abadaawo abatamanyi mu kiyembe wano nze bungamba okuzingulula ejoola dakiika budakiika zabangako yadi 40 ku nkaaga mumuzeyikanana mwakolero ate nze nali wa kapeti era ajatire hema nkutumiddeko maama wange ajati Madina nkutumiddeko simanyira mali ate South Africa ajati Nakamate nkutumiddeko Sunday nkutumiddeko Antirita nkutumiddeko ndiwa mukiyembese amanya ngogera gawayo ate senga wange nemwe nyini magulete akubuze ya mukateni ye nali wawo ndiwa mukiyembe toziza kuchinzi jamu ne chairman munamasaka mutumidde ndiwa mukiyembe ddala basajja bange bonna abali awo mu kiyembe ku Eagle Plaza eba bagita Eagle Plaza kyekitunanyire platinum amanzi kyabimanye bizimbe babikyusa naye abatunda ate empande ez'abaami nawawo mwe muli omumwe nalinga mumu so bw'ogendamu leero faces ezirimu mpya people have run out of business ogenda okubuuza oli nti pressure yamukuba container yagituusa aba yakagituusa eyali emiliyoni 10 bamugamba miliyoni 3 mu ggwanga kijopima gyogamba nti olugoye omusolo gwoteeka ku lugoye buzito bwalo gwomanyi obuteeteeyi obwoluwerere baliyana bwe bambala nga yesuddeko weesuzi bwati obumanye ebbeeyi nalaba emwanyinaze donizera nga naye alina bwayambadde ebintu byabwe byasama naye gwe kyogamba bizitowa naye gwe obimanye ebbeeyi naye kati bano olugoye bwe bapima kiro olupande bagipima mu kiro kati engoye zatuuka zafuuka za kiro ebintu ebisinga kubanga they have not masters at anything and they are taxing on tax already ebintu bino bibeera already biriko emisolo egyenjawulo naye kakati nkubulira mu kibuga ogula fruits ne bazipakinga mu boxi aba boda ne bazigoba ku bypass nga bakugoba ku buza receipt ya miyembe efiris kubanga baagala okuddayo oli bamukwata asasule fine ya miliyoni 6 naye amasanyalaze mwaga fixinga mwe basajja mwe ne bakazi mwe already Anitah gwomanyi lwaki akwata sente nazijja ku account yonna gye zibeera naziza ku account ya Kulisobole nateekako ku account ya musajja we Mpuuga nateekako ku account ya mukwano gwe amanya ngeerabidde be baterangako sente mayina gonna nti gabuzaabuza naye kasita gali mugawulidde wamala okubateerako sente
lwaki azibateerako bazimugireyo bazimuwe mu cash kubanga bw'oleeta eno system ne sente birina kubanga 75-80% it is digital money. So are you planning on us going digital? Eno system ne cash emugira anti nkulaga bwe oyagala very effective kubanga ogambye oyagala kutema kusa bw'atunda kunya otemeko kunya kakati ate Anitah amongo sente adirina mu buutu moja aditolako otya omusolo ediri mu buutu kuba yatambula naddala mu buutu akobere nti Mpuuga ndeterayo ebitaano ndeterayo ebina yaba ne biliyoni mu buutu nze nali naye mu kuziika mukwano gwange muganda wange Mukama Katonda inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ramanzani looya wange Mukama eri wakatundu yamujjulula WAISWA Ramanzani oyo omukazi olwamukoba ku binamukoba n'amyuka buti ati myamyuka bulungi ati yagaba esente miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni 8 miliyoni 7 ng'aligaba otali kugaba sente mayembe zaaliwo buutu baigula buutu kasita wayogera kasita nayogera ebintu ebyamumyusa oba omyusa yatamatama yaida yabologa yagema miliyoni 10 yawa abasiraamu nakuba nti nkuniwaire ida kuba buli kimu meyalumuka menawulira olowundi ng'alikumbukira nze yalumusa sipiika yalumukotiya kyokka abantu abandi abannayuganda ebintu bwe timusobola kubitegeera kubinono kubitegeera nunu mubireke don't. First of all, and I can tell you my problem with Anitah Among and the Mpuugas is clear. Beba sente bwe bagenda Bukedeya ne bagamba nti ababalwanisa basooka ne bagamba palamenti nti befa ab'ebisiyaga aba NUP bwe yagenda Bukedeya n'abagamba nti Kadaga yamulwanisa kakati nze mba mukyamu okumugamba nti nedda wetika omugugu Kadaga muveeko wabba sente nti era bba sente zo kubanga ekigambo kye namugamba nti gubula sente do nali mugamba nti nyagulula sente zo naye ffe tukugamba bya sente we need accountability so oluusi siba na budde bujja kunnyonnyola mboozi nti bw'oba tokimanyi kireke kubanga ate ojja kubeera offended by the results ate nga twetaaga buli muntu. We need everybody in abilities zo kubanga tutunulide na kyemalira and this is the call to all those people in the media for the national inter platform nenkyuka let us focus on the majors and leave the minors tubeere ku nsonga enkulu kuba bajja tujja ku nsonga nyingi kati saawa zino nakyemalira nakatamanyi pesa liddako wuyo yakuleetedde register enfu naye tujja kukola ki kuddayo so abava mu business so tubadde abava mu business bogenda mu kiyembe bogenda kugambye nsukubalide supermarkets one ate neziriwo bogiyingira mu ogibonanga business eri munkende etuse munkende egenda ngeri munkende empale maze okuyingira wansi bisambi nga teriwo ekintu kye wasangangawo nga tini zibaana kati osangawo basuubuzi bano bakoze basaze magezi ky'okubeerawo bongere ekisooka omusuubuzi mu Uganda ali unfairly treated takwatiddwa bulungi abantu bajja wano ne batrading ebintu abasuubuzi bye baleeta nga nabo babireese naye nga ababireese tebaliiko musolo olwaleero omuntu wa bulijjo bamutaddeko influence kiyuma anaagwa omusolo biki bamugaana n'okutunda ng'amasannyalaze tegaliiko kati mmwe mwateekateeka ensi obubi temuleeta bintu nga temunateekateeka nsebe byansi nteeketeeke talina kutunda nga kubanga risiti ya mani otekirizibwa bw'ogikola miliyoni 6 kuba njagadde omuntu ategeera obulumi omusuubuzi bwalimu sizze ku bulumi bwa dduuka nti sente ono yakkiriza bamukyajinge mu dola sizze ku bulumi nti asasula ebisaaniiko asasula toyireti kubanga edduuka terimuwa toyi edduuka terimuwa mazzi gakunaaba mu ngalo bagakozesa byonna alina gula biki bigule terimuwa amasannyalaze edduuka alina okusasula amasannyalaze
kati omuntu essente sales bw'atunda miliyoni 4 emiliyoni bw'aba nga alina amagoba ga miliyoni 1 ekitasoboka bw'aba alina amagoba ga mitwalo 5 ate emitwalo 3 mu emitwalo 4 gigenda ku dduuka abakozi 45 kati bw'oba olina capital investment ya miliyoni 5 n'otunda miliyoni 5 n'ofuna emitwalo 5 kiba kikola liba ggwanga eriri productive. Kati mu bugubi obwo omusuubuzi n'aguma n'agamba nti katukole ne bakikiitanya ne bakola byonna bye basobola okukola naye bakeera ne ku makya noga nti golese mpapula nti ani alese mpapula ezo nti Kayongo nti ate bitatuura aleeta naye tukoze tutya Kayongo tumugaye nti ebintu bye bibbe ne basooka babikwatira ku revenue weekends olwo sente wazeewola mu banka bebo basajja boolaba buli ddakiika abamuzeeyi baffe mulaba ayambuka buli kiseera atadde saati tuyo zimuvaamu buli wamu alina akatambaala n'ogamba nti ani ono atumanyi tabani wa Jona manyi mama tulawa usikia sitia mama Isa how are you they bringing soda okay kali kanzije katoto kanzije katoto Tonga sebirote bya family yo ne Star Times Solar. Solar ne gira kama talago bwerere. TV gari ku Star Times kama kusasulide emyaka 2 byonna ku mitwalo 5 buli mwezi. Shalire tabiri ya Star Times oberya Centenary Bank lyonna okwewandisa okufuna Star Times Solar. Solar ne gira keryanda likabeja. Guarantee ya myaka 2 ngereso okeri buli omo. Nesasula yayo nyangu ddala. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 2 noti emwe mu 7 musanvu mukaga mukaga oba noti 3 musanvu emwe musanvu musanvu mukaga mukaga oba noti 8 noti 2 noti 555 oba kabuno bukutusibwa ko Star Times Solar nga bali wamu ne Centenary Bank. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund paka ku bukadde 10. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Alia Junior School. Alia Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa abalungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Alia Junior School byadde ne boarding ekifo kiyonjo nga ne security egguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matuga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matuga obeewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Owange nina embuuzi yo olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu eddekende akawoowo n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Muri mu kunyumirwa akaseera akasuffu ne bazaddebo nga wabaawo akonkona nga bakizibwe bwe batuuse ate nga bakusinga n'obunene mama ng'aleeta enkoko enkalirire abagenyi kabasooke balye gw'ojja kulya akawawaatiro nga wewombeeka okusabira emmere nga gwe wagudde dda mu sowaani y'ebifi by'abakizibwe bwo nkukutte otodduka bawe coke weeyagale kubanga abagenyi b'obadde tosuubira enkoko enkalirire ne coke annyogoga obulungi bigattewo mu buli mbeera. Coca-Cola Real Magic. Awalwatuka waliwo